era ne beteekateeka nga bayingira omwezi gwa Ramadan. N'olwero we tubanoonya mu nsi muno tulaba malaalo gaabwe. Naawe gwe kennyini ampuliriza olina mu b'eŋŋanda zo mu Ramadani y'omwaka guli mu budde buno bwennyini nga mweteekateeka okuba nga muyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Baali weebali n'olwaliro obanga obamaga amago banoonya mu Ramadani eno gye tugenda okuyingira we bagamba noonya fulaani, wallahi amaaso gakuba ku malaalo ge olwaliro nga zimbuyaga ezikunta. Kati olwo ffe tuli bankizo nnyo okubanga Allah akyatukuumye nga weetuli ng'omwezi ogwa Ramadani gujja. Tusabusabye Allah atusobozese tugusiibe era tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe empeera eri mwezi omutukuvu guno gwa Ramadani, kubanga mbawo obukakafu n'obujulizi nga nze kennyini nze yeetandikiddeko. Wallahi Ramadani ejjamu eyinza okutuuka nga olwaliro sikyasobola kutuula ku kituuti kino nga nafa nga bunoonya otuuka Butambala nga mbuyaga ezikunta. Ntegeeza naawe ampuliriza, Ramadani enaddako ngeno gye tuyingira evuddeko, wallahi bayinza okukunoonya mu nsi nga wallahi tebakulaba. Woba oli Semaka nga amakaago tebakyasobola kuteekateeka kijjulo kyonna, naawe ne bakuteerako potion ne bakuteekera essuwaani bakujjulire nga wabula baba kumagaamaga oli ku bijja byewammwe owummudde. Kati tusobola okuba nga guno omwezi gwe tuyingidde gwe mwezi Allah gwatuwadde ogusembayo mu bulamu buno obwensi, gweteeka okulongoosezaamu ennyo ne tulongoosa. Kati bino ebigambo njagala mbibagaye bannaaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu abamu tebannategeera kigambo kye bayita Ramadani. Ramadani ke kaseera Allah ke yateekawo mu mwaka omulamba n'alondamu omwezi gumu gukujjukize gwampuliriza nti wali wawaba, gukuddemu gukujjukiza omwezi omutukuvu ogwa Ramadani, enkwatagana entuufu omwana Adamu gy'ateekwa okuba nayo wakati we n'omutonzi yamutonda. Nkiddamu omulundi ogwokubiri, gwe mwezi Allah gwe yateeka mu mwaka omulamba, ntegeeza omwezi ogwa Ramadani, gukujjukize nti wali wava dda ku mulamwa. Omwezi omutukuvu ogwa Ramadani gukujjukize enkwatagana entuufu gy'olina ggwe okuba nayo n'omutonzi yakutonda. Nga bw'ogenda okujjumbira okusaala mu Ramadani bw'otyo bw'oteekwa okutambula. Nga bw'ogenda okubikkula Qur'ani ogisomeko mu Ramadani mu bulamu bwo bw'etyo bweteekwa okuba. Nga bw'ogenda okuzuukako ekiro mu Ramadani mu bulamu bwo bwonna bw'etyo bweteekwa okuba. Ramadani ekujjukiza enkwatagana entuufu eri wakati w'omuddu ne Allah eyamutonda, ate nga tukakasiza ddala wallahi ndayira Allah tukkirize nti wallahi twali twava dda ku mulamwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaliro njagala mukkirize tusabukule omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaliro insha Allahu taala. Omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tugenda kuba tugusabukula ne hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mwatugambira ye kennyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba ataakum Ramadani shahru mubarak. Bannange omwezi omutukuvu ogwa Ramadani guzze, omwezi ogulimu barakatu. Omwezi omutukuvu ogwa Ramadani gukonkonye. Ataakum Ramadani shahru mubarak, omwezi ogwa Ramadani guzze, omwezi ogulimu baraka. Muzuukuke mwenna ababadde abagonvugonvu nga mwagala okkuba endobo Ramadani, mutandike okweteekako agalwadde ge mutalina. Guno mwezi gwa baraka. Niye tugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama natugamba faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Mazima Allah faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Farada kitegeeza Allah yagufuula gwateekwa. Farada kitegeeza ekintu ekiri kompaluzale guzze ne faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Mazima Allah yagufuula gwateekwa gye muli okubanga mugusiiba. Okujjako bali Allah be yalondobamu n'abagamba okujjako kino na kino, neggwe omulamu
akukakasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataakum Ramadan shahru mubarak omwezi omutukuvu ogwa Ramadan gukonkonye olunaku olwate tubuzayo na weeks 2 kubanga tusiiba faramallahu azza wa jalla alaikum siyamahu mazima Allah yagufuula gwateekwa gwampuliriza okubanga ogusiiba mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan bino bye bigufula omwezi ogwa baraka ekisookera ddala tuftahu fihi abwabu samai mazima mwezi ogwa Ramadan nga tugutandise tuftahu fihi abwabu samai Allah agenda kuggulawo emiryango gy'eggulu aggulewo emiryango gy'ejjana wa tughlaqu fihi abwabu aljahim mazima Allah agenda kuggalawo emiryango gy'omuliro giberenga jiggalwa wa tughallu fihi shaitan mazima shaitan kanganga Iblis egenda kwatibwa olunaku lwe tutandika okusiiba nga tuyingidde magaribi eteekebwe ku njegere etwalibwe esibwe. Assalamu alaikum. Mutegedde lwaki omwezi omutukuvu ogwa Ramadan mwezi gwa nkizo nabbi yennyini amazo bagamba ataakum Ramadan mazima omwezi omutukuvu oguzze shahru mubarak omwezi ogulimu baraka faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu mazima Allah yagufuula gwateekwa ku buli muntu yenna alina obusobozi ogusiiba ne tuftahu fihi abwabu samai mu mwezi omutukuvu guno gwa Ramadan emiryango gy'ejjana gyonna gigenda kuggulwa. Bannange mu myezi emirala guno Allah wagenda okugula emiryango gy'eggulu emiryango gy'ejjana giggulwe wa tughlaqu fihi abwabu jahim emiryango gy'omuliro giberenga jiggalwa wa tughallu fihi shaitan mazima shaitani yekwatibwe esibwe ku njegere. Kyemuva mulaba mwezi guno mutukuvu gwa Ramadan buli muntu wagenda kukomawo wano abantu bagenda kutalaka abakazi bebebaka nabo nenga abaana abawala abo tebabawo wa muhalali babate bagemudde tumala okusiba Ramadan sitani mazo okukwatibwa ekwatibwa mwezi emiryango gy'ejjana gigguddwa emiryango gy'omuliro giggaddwa tanazzalu almalaikatu waruhu fiha ekiro Allah bwagenda okusaba amalayika waruhu fiha nga ne malayika Jibrilu mweri ekiro ekisinga okuba ekyenkizo ekiro ekyakkiramu Qur'ani ekiro ekizito ekiro Allah mwakuleta jidid mu programu z'abaana Adamu ebyo nabye bifuula omwezi omutukuvu ogwa Ramadan okubanga mwezi gwa baraka kitegeeza buli muntu mutandika okweteekateeka kwata amazambi go gonna g'obadde okola gakube mu ttooki ennene gasibe ku nkondo oyingira mwezi mutukuvu gwa Ramadan omwezi obadde okola mu mwezi oba mu myezi emirala si bw'oteeka okukola mu Ramadan abawala bobadde weebakako si bw'oteeka okukola mu Ramadan oyo omuntu wakuzuukusa ku ddaaku ateeka okubanga wa halali essola gy'obadde ogisaalira mu Ramadan tennatuuka ne making sure nti ogireeta mu muzikiti mwimukeeko ekiro musaale Ramadan ezze eyinza okuba yeesembayo mu myezi Allah gy'atedde ku lukalu n'olw'ensi. Assalamu alaikum warahmatullah. Bonna Allah baana asobozesa ne basiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi emu natugamba inna fil janna mazima mu jjana mulimu ekisenge yura dhahiruha min batinha mazima wobeera munda w'ekisenge kino kiri mu jjana n'otunula wabweru ebiri wabweru byonna oba obiraba mumpulira bulungi wa batinuha min dhahiriha ne wobeera wabweru w'ekisenge kino ebiri munda byonna oba obiraba ne atugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a'addaha Allahu liman alana alqalam ekisenge ekyo Allah yakitegekera abo abakuuma ennimi zaabwe ne boogera ebigambo ebitono. Tuyingidde omwezi omutukuvu ogwa Ramadan mukuume ennimi zammwe ku byonna ebigenda okuyitako okusiiba tetusiiba busiibi nti njala nabutalya nabutanywa nobula tusiibira ddala n'ennimi zaffe zino leka gamba nti ogenda kusiiba nenga ebigambo ebikyayita ku limiro binene abantu basiiba n'omusanga atadde obuzindaalo mu matu
nenga awuliriza nnyimba za Gravity empya ngera enjawe muluma bweti ng'atandika ow'eggulu nga bwanyenyettwe bw'ati. Yahe ogenda kutta ekisiibo kyo. Ebigambo byoyogera biberenga bitono ebiyita ku lulimi lwo. Wali badde obikula Kulaani n'osoma, wali badde oleta istighfaaru ne weenenya, shahru tauba mwezi gwa kwenenya, ogwa Ramadhan. Atugambye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti mazima mujjana mulimu ekisenge yura dhahiruha min batinha, wobeera munda waakyo oba olaba byonna ebiri wabweru, yani wabatinuha min dhahiriha, ne wobeera wabweru oba olaba byonna ebiri munda. aaddaha Allahu liman alana alkalam, Allah yakitegekera abantu abakuuma ennimi zaabwe ne boogera n'ebigambo ebisaamusaamu ebijaawo. Man kana yu'minu billah, wobanga okkiriza Allah wal yawmil akhir, nokkiriza n'olunaku lw'enkomerero, lwana nga bwe kisoboka, falyakul khaira, yogeranga birungi, aw liyasmut, oba osirike. Mu Ramadhan tugiyingira, owulira nga togenda kwogera birungi, sirika. Ogwo omuze gwe mubadde mulina ogw'okugeya, ne mugeya obufumbo bw'abalala, ne mugeya abantu, musibe zipu ku mimwa gyammwe nga tuyingidde omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, ng'ate yenneeyisa entuufu gye muteekwa okweyisaamu ne Ramadhan ne weeba ewedde. Atugamba atya? Abookubiri, wa at'ama at-ta'am, n'abantu abaliisa ku balala emmere. Banne, assalamu alaikum wa rahmatullah. Lwana nga bwe kisoboka mu mwezi omutukuvu gwe tuyingiddemu ogwa Ramadhan, oba gwe tuyingira, lwana nga bwe kisoboka awawo oggulawo, oluggi lw'awaka oluggule. Abasajja bolabo batusinga okutegeera Ramadhan webanga eyingidde baggulawo enzigi zaabwe maaso n'emiryango, weziwera saa 12 ng'obudde buli kumpi obutuuka obw'okusibuluka, ne basindika abaana baabwe ku makubo, buli ayita nga mugamba faddalu ma'ana, jangu osibulukeko naffe. Neggulawo okewuwo, noba otaddewo olwendo lw'amazzi, noba ofumbyewo binika y'amazzi, n'oteekako oko ne mawogo, abantu ne basibulukirako ewuwo, noba oguzewo kaafu k'ennyama, jangu ku muzikiti, londawo abantu 2 obage munne mbadde njagala mujje musibulukireko ewange. N'olunaku oluddako londawo omulala ogenjangu naawe osibulukireko ewange. Wat'ama at-ta'am, n'abantu abaliisa ku balala emmere. Watabi as-siyam, n'abantu abaddiŋŋana okusiiba. Wasalla billayli wannaasu niyam, n'abantu abazuukukako ekiro ne basaala nga balabe basse. Omwezi guzze, omwezi ogw'enkizo, muzuukukeeko ekiro musaale, leka kuzuukuka buzuukusi. Ogende nti nzuukuse kulya ddaaku Seeka Sulaiman, ogende nti nzuukuse kulya ddaaku Kasomaloku. Omuvubuka ya rabbil alamin, abavubuka balina obukugu. Yagula chapati Rolex yakulya ku ddaaku ng'emmanyi abawuulu, n'agiteeka emitwetwe, ebeera waawo emitwetwe. Aguze chapati Rolex muwuulu, agitadde emitwetwe, azuukuka mu nzikiza n'agimuunyamuunya. Agenda okudda engulu, awulira ewali chapati ye walinga kono yagusibiza ku mmese, n'anyweza emmese n'agikanyuga ku kisenge, n'ekaaba. Obuvumu bw'okwatira emmese ng'olwanirira chapati yo nga totidde namu, oli mu kusiiba, ozuukusa okulya ddaaku, negwe ssebo ddaaku ogirira mu nzikiza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ddaaku ogirira mu nzikiza. Yes ssebo, mu nzikiza. Ekikyamu temwalabako omuvubuka omulala ye bamunyumiza bunyumiza, yagalanga nnyo okulya ebinyeebwa mberenge nga birira mu nzikiza. Kasita bajjako ettaala ng'otandika okuwulira ebibaluka, kasita bajjako ettaala nga ye atandika emirimu gye egy'okulira mu nzikiza. Ne yameketa ekiyenje nga kireetera mu binyeebwa, nagabina ebinyeebwa nga byayitiridde okuba ebisava. Kuliira mu nzikiza, ozuukuse ekiro, ozuukuse kulya ddaaku, ne
yani wasalla billayli wannaasu niyam, n'abo bazuukukako ekiro ne basala nga balabe basse. Womanya nti ddako ogenda jirya ssaawa eziti, sooka ozuukukeko ng'obudde bukyali, osaaleko ekiro, owanike emikono, wenenye eri Allah, osabe Allah ejjana. Bane assalamu alaikum. Kati mbawa amawulire ag'essanyu mwenna abatuwuliriza. Omwezi omutukuvu ogwa Ramadani gwe tuli okuyingira bannange, wallahi tulina obukakafu n'obujulizi nti omwezi omutukuvu guno ogwa Ramadani gwe mulaba tuyingira, omuntu kasita agusiiba n'agunywereza ebyaddala, wallahi Allah agenda mumuwa ejjana. Mumanyi lwaki? Assalamu alaikum. Ekigendwa kye tulina ku nsi ki si jjana. Olwo bagamba nti ffenna abali muzikiti muno ejjana tugiyingidde, etukakatibbwa kutugenda giyingira. Ne bagane eddakiika 10 ezisigaddeyo za kufiira, buli omu afiira mu ddakiika emwemu. Era olaba waba bwekweka mu nziki mu nsonga yaga nze njagala mu ddakiika eri esembayo 10, tomanya ne Allah bakuwadde ejjana ekitunoonye yake. Ne mu hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba inna fil janna, mazima mu jjana mulimu omulyango yuqalu lahu Rayyan. Omulyango ogwo guyitibwa Rayyan. Omulyango ogwo yadkhulu minhu saimun, gugenda kuyingirwamu abo bokka abasiiba yawmul qiyama, kunaku olw'enkomerero. Abasiiba bokka Allah bategekeddwa omulyango mulamba babu Rayyan be bagenda okuguyingira. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, wallahi teri muntu mulala yenna agenda kusaalimba kuyita mu mulyango gwe bayita babu Rayyan okujjako nga yasiiba. Yuqalu aina saimun, omulyango ogwo gujja kulajana gugambe baliwo abasiiba. Fayaqumun, bajja kuyimuka, nawe oyimukiremu nange nnyinimukiremu. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, teri agenda kuyingira mulyango ogwo okujjako nga yasiiba. Wema mwagala okuyitako mu mulyango gwe bayita babu Rayyan, inna fil janna, mazima mu jjana mulimu omulyango yuqalu lahu Rayyan, omulyango ogwo guyitibwa Rayyan. Yani yadkhulu minhu saimun yawmul qiyama, abagenda okuguyingira bokka ku nnaku olw'enkomerero be babasiiba. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, teri agenda kusaalimba kuyita mu mulyango ogwo okujjako nga yasiiba. Yaqulu aina saimun, gulira jana ne ugamba baani abasiiba. Fayaqumun, tujja kuyimuka, muliyimuka. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, teri agenda kuyingira okujjako nga yasiiba. Fa idha dakhalu, utunamala ogwesogga omulyango ogwo nga gweggala. Falam yudkhilu minhu ahadun, teri ajja kuddamu guyingira waba teyasiiba. Assalamu alaikum. Mutegedde nti omulyango guli special gw'abasiibi, ekyo mukitegedde? Mumukimanyi bulungi, teriyo muntu agenda kufuna mukisa. Nemwe waliwo ebintu ffe ebitukaabya amaziga ne mugatwekaabya. Ne buli woloboza mbuti n'ogamba mazima Allah ebbanga lyenvunamidde wansi awo agenda kunzizaako omukisa ogw'omulabako. Gwe muli okikubamuuko otya ng'eriiso lyo mu bulamu bwo bwonna tulabye ku Allah gw'osinza, nekyo kigenda kutuukibwako kwabo abayingidde ejjana. Allah anaamala obbeeraga nga Allah amaze otweraga ffenna. Allah naamala otweraga alibuuza n'agamba kiki kye mwagala ekisinga ekyo, nga tumaze okulaba ku Allah ne bakulaze nti omuntu asiibye agenda kuyingira ejjana. Nante mu riwaaya endala yagamba bw'ati, waman dakhalahu, oyo yenna aliyingira omulyango ogwo, lam yadhma'u abadan, taliddamu kulumwa nyonta lubeerera. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Atukakasizza n'atugamba waman dakhalahu, anayingira omulyango ogwo babu Rayyan, lam yadhma'u abadan, taliddamu kulumwa nyonta lubeerera, kubanga ennyonta yamala omuluma mu kusiiba era ekyo kyamumalira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seka Suleiman era kwazina linda kukatono. Ejjana ki ky'osinga ojjagalamu?
tubulireyo kimu. Abakazi tubakonyeko. Bane salamu alaikum. Salamu alaikum warahmatullah. Bwe batandika okwogera kukusiiba naye ng'okusaba kuwasaganya n'ejjana mbalaza ekisenge mu bisenge biri mu jjana naye nga kijja kubeeramu abo abaasiibanga ne bazuukako n'ekiro ne basaala wasallu ne basaalako ekiro ng'abantu beebase. Bannange ejjana ffe gye tunoonya ku lukalu olw'ensi. Naye gwe sekatemu kuba mu kafaananyi nga tuli awo tutudde tuzannya kapiira ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu ali mu ggoolo ngali mu ggoolo wali tuli mu jjana ba Umar bin Khattab radiyallahu anhu Seka Sulaiman ng'oli nabaawo mwegoba muzannya abo Allah yabasiima nga bali mu muliro hatta mu jjana mulimu n'omwenge ne omwenge oguliyo tegulinga guno guli ku nsi. Jana walaji talingo nali ku nsi era bagamba mulekere wano okunywa omwenge miftahu likulli sharri. Omwenge ogw'oku nsi guno kisumuluzo kya buli kibi. Buli muntu agunywedde osanga ajiyo omugaggo omutaafuka ku kkubo bw'ati mu baana abato omusanga agudde agaagayidde eri bamuyiye omusulo mu kamwa. Miftahu likulli sharri kisumuluzo kya buli kibi. Ne wallahi mbategeeza ebigambo bino guli ogw'omujjana nti tegutuusa gwo teguli mu kutamiira. Sula nga tuli ku nseke ne Imulaani omuli ku nseke z'amalwa mubireke bino temuli ebyoku nsi temuli. Ejjana bakulaze ejjana ne bakugambye omulyango weeguli buli woonyweza omwezi omutukuvu guno gwa Ramadaan gwe tuli okuyingira. Wallahi tukakase nti Allah agenda tuwa ejjana. Hadithi nga tumayiriza olusoma lwaffe olusooka tugende mu adhan ebadde egamba inna fil janna mazima mu jjana mulimu omulyango yuqaalu lahu Rayyan. Omulyango oguyitibwa Rayyan yadkhulu minhu saimun. Omulyango gugenda kuyingibwamu abo abaasiiba yawma alqiyama olunaku olw'enkomerero. La yadkhulu minhu ahadun teri muntu agenda guyingira mulala yenna kairuhum nga teyasiiba. Yuqaalu ayna saimun guliraja ne gugamba baani abaasiiba. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum teri agenda kuyimuka teri agenda kuyingira mulyango ogwo okujjako nga yasiiba. Fa idha dakhalu kasatu namala okuggwerayo ffenna abaasiiba nga guggalwa. Falam yadkhulu minhu ahadun teri mulala agenda guyingira. Muli waayenda nebatwalasa batugamba waman dakhalahu anayingira omulyango ogwo lam yadma'u abadan taliddamu kulumwa nnyonta. Temula ati ennyonta etuluma ku lukalu luno lw'ensi noonya ku mazzi noonya ka mountain dew noonya ku biki dedede. Ramadani gye tugendamu w'osiba ennyonta n'ekuluma kasitona esogga omulyango ogwo toliddamu kulumwa nnyonta. Munywere mugumiikirize omwezi ogwa Ramadani tugwanirize tukase tugenda kugusiiba. Tumale okuva mu adhaani endoboozi insha Allah. Sura yangu yazine tusali tusome. Seka sura iminja uye zinina mugundi westani yazinya umusonga ali mukakagumu oyazinda wali mukadirisa
tujja kuddamu tutendewo ekitiibwa Allah subhanahu oluvannyuma tuzemu tusabidde owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bakama bangu omulamwa gwaffe ogwaleero tuli kusoma ku kyetuyita omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Mu hadithi endala ana abi umamata al-bahiriyi radiyallahu anhu qala yagamba qultu ya rasulallah, yabuuza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yamugamba murni beranga ondagirayo bi amri ekikolwa kimu nga bwe naba nkikoze yanfauni kijja kungasa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala nabbi yamugamba alayka bisiyam, nkulamira okusiiba, fa innahu la mithla lah, mazima tewaliyo kifaanana kusiiba. Ngoyagala Allah akusiime maaso ge mbutuufu bw'okusiima. Alayka bisiyam, bannange tukulamira ne tweramira n'emyoyo gyaffe ffenna okubanga tusiiba. Fa innahu la mithla lahu, teriyo kintu kifaanana kusiiba. Mwe temulabanga temufunamu kutya bavubuka nga mwambula abakazi mu zi guest house? Temutya? Era olabanga Allah taliiwo nga we noswakidde ne mu Ramadan ebyokulya weebiri ebyokunywa weebiri, nenga wallahi tosobola dde okwekweka okubirya kubanga okkiriza Allah, man kana yu'minu billah, okkiriza Allah wal yawmil akhir, nokkiriza n'olunaku lw'ekoma tugenda kubaawo, omaze okuteeka Allah mu bulamu bwo, kibayita okusiiba, kibayita okukola ki? Okusiiba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu hadithi endala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwakasana tugamba man swama Ramadan imana wa ihtisaban, omuntu asiba omwezi gwa Ramadan nga ddala akkiriza era n'akasa nti agenda kubalibwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah musonyiwa amazambi ge. Nate mu hadithi endala kyajja kigamba man swama Ramadan wa qamahu, omuntu asiba omwezi gwa Ramadan wa qamahu, nayimirira ne mu Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah kusonyiwa amazambi go. Mugenda ne mulya ne mubwegera mulamanzaani. Osanga omusajja nga buli kika kyakulya kikuŋŋaanyiza, muvubuka naalya ennaanasi zasookayo, naalya empafu, naalya enswa, omuceere n'agukuba, kapiraawo naalya kano akatogo k'ebyenda, n'ateekamu ekikopo ky'obuugi obulimu amata, buli kyasanga n'akirya. N'omusanga ng'ali awo agangayidde mu budde bwa talaaweehi, yeebase. Waliwo gwe baazuukusanga tazuukuka, musirambi ne basibulukira ku muzikiti, yakuba akasiniya k'emmere n'akakaza neebaka wali, bagenda omumuzuukusanga tazuukuka. Budde bwa talaaweehi abantu baagala kusaala, ye ali wali yeebase. Ne baleeta amafuta ne bamusiiga ku lubuto n'addengo. Gwe ssebo okubanga okudde ng'omala kusiiga amafuta ku lubuto, atukakasizza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, man saama Ramadan wa qaamahu, omuntu asiba omwezi gwa Ramadan n'ayimirira n'okuyimirira, sibuluka n'emmere y'ekigero, omanye kati enemala okuyimirira mu tarawiya, wemala okusaala tarawiya, then ngende ndya emmere bulungi. N'abamu bamala okulya ne mangalibi eno yennyini abayagala gikuba gitema. Wallahi bino bye mbagamba mbikakasa. Man sama Ramadan, omuntu asiba omwezi gwa Ramadan wa qaamahu, n'ayimirira ne mwezi omutukuvu ogwaki? Ogwa Ramadan. Si kusiiba busiibi, wabula n'ayimirira n'asinza ku Allah, n'asoma ku Qur'ani, n'ayimukako ekiro n'asaala, tarawiya eyo n'agibeeramu. Olubuto lw'omusiraamu mulimu paati esatu. Paati esooka mugenda mu mmere, paati ey'okubiri ne mugenda mu mazzi, paati ey'okusaba ne mugenda mu omukka gwe tussizaamu. Woba ogenda kusibuluka, lya ekintu ekikumala nga kitonotono kisaamusaamu, onywereko amazzi. Amazzi gano ga penetrating through the other food, gayambeko in digestion.
mukube mmere eno. Paati esigaddewo kuyambeko okussa ne mu budde bw'okusibuluka paati ezo zonna muzikwata ne muzijjuzaamu mmere. Osooka n'okuba kapirawo k'amasigidi n'akatogo ne bikka n'oyiwako obuugi kuli kungulu n'okkirira olwokkiridde waka kumaliriza n'otuula mu nsonda ne baleeta bupya. Ogenda osobola otya okuyimirirako mu ttalawiya ng'obwegedde mu mpwegera efaanana bw'etyo? Abantu obeera mulamanzaani wano mu ttalawiya muzeegendereze. Omuntu najja okusaala ttalawiya ne temulaba nti ebibatu tubiteeka wano ku kifuba nga tusaala, naye nga wallahi olw'obukoowu n'omukkuto n'obunene bw'olubuto obukufu bwalwo ng'emikono agiwummuza ku lubuto bw'ati mu ttalawiya. Babeera mu ttalawiya nga emikono agiwummuza ku lubuto olw'obukufu. Obalala obasanga ng'ayagala kusesema olw'ebintu bye yalidde mu swala. Ramadani gye tugendamu si mwezi gwa kulya, musibuluke n'ekigero. Man saama Ramadani wa qaamahu, osibye omwezi ogwa Ramadani yimirirako mu ttalawiya. Ebirewo bisaale, yimukako ekiro osaale. Abavubuka tubamanyi atuula bw'ati naga olwo nno amaze okusibuluka alidde buli kika kyakulya akimaliriza azeewaka, bamuleetedde buli kika kyakulya kye baleese atudde mu nsonda abiridde kana atambulamuko bw'ati mu sitenseni agenda okukomawo ne capati ze n'ebye basiise. N'osanga omusajja mukulu saawa 5-6 agenda kwebaka 7 naye wainze ddaku yange mugimpere ddala njiriire ddala kuzuuka kunsumbuwa. Ddaku mukoleki mugimpe njiriire ddala wano nyizo banne waqaamahu n'ayimirirako ekiro. Tukoma kusiiba n'ayimirirako ekiro. Bino emusembeza ddaku ogenda kwebaka nogo waayi ate mulina n'omuze oguzuuka ku makya ng'obudde bukedde ne muggalawo amadinisa ne mugateekamu n'ebigoye ne mugaka tumale kulya ddaaku yaffe. Lw'ofumbye akaceere nga kanjawulo muuko n'akava nga kalala muuko ddaaku lwe kuyitako. Adhaani yekoze okusa eya subuhi ogenda okutunula bweru bw'oti ng'abagenda okukola bagenda n'otunulira ku lolekisiyo n'otunulira kaceereko n'enkoko nonga bakakolokoto leero bagudde mu ddaaku y'omusiibi. Tobirye naye mukola olugezigezi ne muggalawo amadinisa n'enzigi n'ozibiriza noga ngenda okutta amaaso bwenti nga mbimaze. Weebali abavubuka ava ku buliri bwe ng'azibiriza bw'ati ng'ategedde dda kyamulidde n'agenda mu ntamu kyakwatako kyalya kasawira nga kakkanye ng'azibula amaaso. Banne ogenda kukoona Ramadani yo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Omwezi gwa Ramadani si mwezi gwa kulya. Batukakasiza ne batugamba man saama Ramadan, omuntu asiiba omwezi gwa Ramadan waqaamahu n'ayimirirako tarawiya n'azisaala ekiro n'azuukako n'asaala gufira lahu ma takaddama min dhanbihi, Allah amusonyiwagamu ku mazambi ge. Imaanan ng'akakasa Allah wahitisaban n'akasa nti waliwo okubalibwa okugenda okubeerawo. Kali baganda bange mbagamba ebigambo bino omwezi guzze ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuwakasa n'atugamba kullu amali ibn Adam, buli mulimu gwonna ogwa mwana Adamu gwakola ku lukalu n'olwensi, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, okujjako Allah kyerekera yagamba okujjako okusiba konna kwerekera empeera yaako nze agenda ogiwa omusiibi. Fa innahu li, okusiiba kwange, wa ana ajizi bihi, era nze agenda okusasula omusiibi. Bane mumpulira bulungi, ekyali ekimu ku bigenderwamu yaturuku mu kusiiba kuno omusiibi, yani yaturuku
omuntu aleka taamahu emmere ye wa sharabahu n'ebyokunywa bye yani wa shahwatahu n'obwagazi bwe min ajali n'abireka ku lwa Allah yatruku taamahu oleka n'ogawanda n'otamiraako n'ofujjira ddala nga toyagala wadde akazzi kayingire mu kamiro naye ng'onoonyamu Allah kusiima wa shahwatahu n'obwagazi bwo min ajali n'obireka ku lwa Allah. Abantu balina obwagazi nga ye amala kukola olunaku lulamba nga buli lunaku emisana agenda neesanyusa ne mukazi we. Mukazi we bamukuganye, bamukoze eki? Bamukuganye emisana tugeza ne weetantala ojjagwa mu nkaaga ne weetantalatantala n'okwata mu nva mulamanzaani emisana ate gye bali baswaba bawalimu n'omusanga nga mu tabuliiki yekasa bitabuka nga agenda ewaka. Jangu nkulereko kati ebyo lwaki obikola yaahe? Enjala ennumye ennyo, jangu tuzannyemu. Biki by'oleeta? Oyagala kukola ki? Ojja gwa mu nkaaga obwagazi bwo n'olaba mukyala wo bw'oti soka ya rabbi alabi wa halali wa shahwatahu min ajali obwagazi obwonna n'obusiba kuki ku nkondo noga mutadde wa bbali sina kye ngenda kukola okitegedde seeka ate ekiro ngomaze okusibuluka ne bakuta ate bakutadde era ekiro obudde obuli muhaddad togeza abavubuka bamuli bazibu mu budde obw'ekiro eri gye bukomekkereza nga bali kwazina subuhi ate wootabukira nogawa emisana lonna buli olowooza emisana lonna obuzibu ogenda okuyitamu kati otabuka walinga bukya subuhi ejja kukuyingiramu ng'oli otabuse. Wa shahwatahu n'obwagazi min ajali n'obireka ku lwa Allah. Allah agamba byonna wallahi okusiiba konna kwerekera. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bino ebigambo mbibategeeza bannange. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akoowoola gwe tuyita omuntu asiiba yaga ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ekisooka Allah yaga ya ayuha alladhina amanu. Allah akoowodde baki? Bakkiriza. Waliwo ensonga wezajja nga Allah n'akoowola abantu bonna ya ayuha nnas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Akoowodde bantu bonna naye ensonga bwe yatuuka kusiiba yali khasatan ng'egenda eri bakkiriza ya ayuha alladhina amanu nga tonnasiiba weekube mutoki oli mukkiriza. Kutiba alaykumus siyam okusiiba kubalalikiddwaku kubawandiikibbwaku tekutandikidde kummwe kama kutiba ala alladhina min qablikum ng'ekwalalikibwa kuba abasookawo. Si gwe basoose okugamba okusiiba n'abasookawo babagamba okusiiba. Ensonga eyalagiza abasookawo okusiiba naawe ekulagiza okusiiba la'allakum tattaqun, kutya Allah. Assalamu alaikum. Kati awo nyini nga tukyayimiridde awo, assalamu alaikum, nga tukyayimiridde awo banneeka mbabuuza ekibuuzo nange kimu ng'omuntu kye bayita. Assalamu alaikum. Kambabuuza ekibuuzo nange kiri kimu kye bayita obukkiriza kiki? Obukkiriza kiki? Obukkiriza kiki bannange? Ani asobola otubulira obukkiriza? Omuntu omukkiriza kabaga ya ayuha alladhina amanu Allah akoodde bakkiriza bali bategeeza baani? Gwe okuba omukkiriza oteekwa kubeera otya? Tubuulire, mutubuulireko. Okuba omukkiriza oteekwa kubeera otya? Bane basiraamu, assalamu alaikum. Mwe muli basiraamu temuli bakkiriza assalamu alaikum. Bane omukkiriza ateekwa kuba atya? Assalamu alaikum. Gezaako seeka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakola Allah yalagira ate n'aleka Allah byeyamugaa omuntu omukkiriza
webale nnyo eyo example nungi ne Allah wabanga agambye ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abaki abakkiriza nenga olwo aya zetumanyi obulungi nga Allah yagamba ya ayyuhannas abange mmwe abantu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun agamba abantu niwe yatuuka kukusibaga ya ayyuhalladhina amanu mu hadithi ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hadithi ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yagamba oyali mubedde mu umma zezimu ku hadithi ezamujibwako nga nzito yagamba bainama nahnu jurusu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lumutu batutudde n'ennabbi nga emutudde bwe muti bane mumpulira assalamu alaikum lumutu batutudde nga mutudde bwe muti nga tutudde n'ennabbi bainama nahnu jurusu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama omusajja idha tara alaina rajul omusajja yabeera nga jja omusajja nga yiniviriza bulaka nga yambadde ebyeru la yura alaihi atharu safar nga talabikawo kasayini ka lugendo konna wala yarifuhu minna ahadun mufenna abaaliwo nga teri n'omu yali amulabyeko omusajja oyo hatta jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallama omusajja n'atuula okulirana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa asnada rukubataihi ila rukubataihi n'ayolekeza amavivige eri amavivi ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'akwata ebibatu bye n'abiteeka ku bisambi bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga abuuza nabbi nga ba Umar ibn Khattab bawulira namuga ya rasulallah wange gombaka wa Allah ikhbirni anil iman njigiriza ku kye bayita obukkiriza nabbi n'amugamba antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bikadarihi khairihi aw sharrihi omuntu okuba omukkiriza omutuufu ateeka okukkiriza mu mpaji z'obukkiriza omukaaga antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bikadarihi khairihi aw sharrihi kati mukukkiriza mu mpaji z'obukkiriza omukaaga kikufuula okuba omukkiriza n'ogwo wali ku be baayita okusiiba ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaikumus siyamu kubalalikibwako kubanga musiiba abakkiriza empaji z'obukkiriza omukaaga empaji z'obukkiriza omukaaga antu'minu billah okukkiriza Allah antu'minu billah wa malaikati n'okkiriza bamalayika be wa malaikati wa kutubihi n'okkiriza ebitabo bye wa rusulihi ababaka be wal yawmil akhir n'okkiriza tunaku lw'enkomerero lugenda kubaawo wa bikadarihi khairihi aw sharrihi n'okkiriza ne mugenda kuwa ekitiibwa Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waliwo ebigambo bye yaleeta naye nga biri mu bimenya empaji z'obukkiriza ebbiri yagamba man kana yu'minu billah omuntu akkiriza Allah wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero okukkiriza Allah n'okkiriza n'olunaku lw'enkomerero mpaji mu mpaji z'obukkiriza omukkiriza gwe bayita mu kusiiba falyukrimu dayfahu mugulumiza abagenyi man kana yu'minu billah wal yawmil akhir akkiriza Allah nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero falyakul khaira ayogerenga birungi byeri aw liyasmutu basirike nga tayogedde kirungi man kana yu'minu billah akkiriza Allah wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero fala yu'dhi jarahu tayisanga bubi mulirwanaawe assalamu alaikum bino njagala mbibagambe bigambo byange nga mbikubira olwaleero njagala mbategeeze mwenna abali wano olunaku olwaleero wallahi billahi tallahi waliwo ebintu nga birwawo okustakarra okunywera mu bwongo bwaffe mwemumanyi Allah tugamba nabbi tugamba man kana yu'minu billah man kana yu'minu billah man kana yu'minu billah ekyenjagala okusooka oku man kana yu'minu billah omuntu akkiriza Allah man kana yu'minu billah nukkiriza Allah gwokimanyi obusiraamu bwajja aya yasooka jabaru nur olusozi lulyawo Makka aya yasooka okuka iqra bismi rabbika alladhi khalaq malaika nenyiga nabbi embiriizi n'atuyana nenyiga nsome kiki simanyi buli kintu kyonna kyasanyuka nekigamba obusiraamu buzze n'obusiraamu bwajja nga buwa respect buli kintu kyonna ebinyonyi byasanyuka ebisolo ne bisanyuka n'ebiwuka ne bisanyuka abakyala ne basanyuka kubanga abakyala baali tebaweebwa kitiibwa
ne alislamu kallama almaru akabila anturad obusilamu ne butonga ku kitiibwa kyabwe ekirina okubeerawo ffenna nga tetunnabaawo ebiwuka obusilamu bwagano kwata akati k'ekibiriti n'okuma n'oyokya oluyiira ne bugamba oluyiira lw'oli okwokya Allah yagaana okubonereza ekintu kyonna ng'okibonereza n'omuliro oba okuttisa ekintu kyonna ng'okittisa omuliro kyo Allah yakikola yekka ne baga oluyiira lw'oli okwokya mulimu microorganism obuwuka buttalaba n'amaaso gaffe obuli wansi bw'ogenda okwokya ne buga tebukikkiriza ne kati mwe muzuukuka ku makya nga fumbye ekinyebwa ky'ossula n'okitereka ogenda kiriyako ku makya osanga obuwuka bwawaganyiza ne bugenda mu kinyeebwa ng'omuwulu omutendeke n'okuma sitoovu mulina obukugu bwa sitoovu abawuulu n'otunulira obuwuka buno nga bujjudde mu kinyeebwa kyo mafiza mano budde tolina osanga omuntu ng'agoba kawuka kamu ku kamu bw'ati naga sigenda kukattisa muliro ni Allah ndaba ng'ali buwumu man kaana yu'minu billah akkiriza Allah nemwe oteeka buteesi ku sitoovu noga buno nabo njabbulira mu bulimu ekirungo mwe mukimanyi waliwo baswaba abayagala ku lwa Allah ne beesuubiza ne baga kuffenna anaasooka okufaaluuse munne biki ebiri eyo n'omwoyo yafa yamala ebbanga nga taloosezza munne baalwana entalo z'eddiini naye mugaa wallahi nga mulwosiza mugaa muganda wange emirimu gyonna gye twakola Allah tagisiimye ne Allah wansaasidde wabadde wantwawa lumu mba ntudde tahta shajara ntudde wansi w'omuti nga mpandiika edda bawandiisanga inki nga wabawo akakopo kalimu inki atuuzaamu akati n'awandiika naga enswera nejja neekomba ku inki oyo nempanika omukono gwange okukuba enswera eyo nga ndi bwongu ne nga n'ekino kitonde mu bitonde bya Allah kizze kufuna riziki yaakyo kizze kufuna riziki yaakyo nkitte kankireke kiryeku riziki yakyo kigende naga wallahi ekyo Allah kyasinziddeko okunta nansiiba man kaana yu'minu billahi kikoze kulwa Allah tewaliwo kitonde kirala kimulaba yali Allah man kaana yu'minu billahi okukkiriza Allah wal yawmil akhir olunaku olw'enkomero lutandika olunaku lwe bagenda okusiba olutimbe bwe bati nga teri ali mabega wa lutimbe olwokujjako nze tagisira twali tuzika muganda ffe Seka Faisal yadde musajja muwalimu mwenna mumumanyi omwezi gwa Ramadani ogwedde twagusiiba naye natulako mu mmotoka emu naye nga ngenda Busiya kusaaza ne twagenda tuli ku masala naye Faisal Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinahu fil janna Allah muwejjana amusonye byamusobako olwaleero natunidde Faisal bwenti ninga yino Faisal gwe nayogedde naye mabega ennaku ezitali nnyingi nga tewali kita kulimira okujjako okutendereza Allah n'okujjukira amateeka w'ekitiibwa Allah nga takyasobola kuva mu kigambo kyonna ebintu biri wala n'okutegeera kwammwe naye olunaku olw'enkomero lutandikira ddala okutegeera kwe kukoma nti omuntu waafa ne tukka wali mu kabbuli bwe tuti wali mu kabbuli tukkayo bwe tuti ne tukkayo bwe tuti tufukamidde mukirengako mu kabbuli ne bagamba omutwe guli luddawa omutwe guliwa babuuza mutwe gwange oba gugo amagulu gali luddawa bali abantu aba basatu nenga baweereza gwe baweereza nze ya rabbika yawma idhil masaki banze eri omulezi wange Allah singisibudde tewaliwo bagenda kuddamu kundabako ku lukalu lwansi oba gwe tewaliwo maka gonna gagenda kuddamu kuteeka kyakulya bakuteereko essuwa naye bakujjulire intalo kabwe ensonga ziwedde ne bakuweereza n'oyiteekako piro muweereze ku ebisanja yoga musumulule ebigere musumule ne ku mutwe rabbika yawma idhil masaki bakuze eri omulezi Allah awo nga bamaze okuteekako obuti bamaze okuteekako olubaawo ne baweereza akadongo ne bakakubako ne bayimuka bwe bati ne bawanika emikono ne bagamu tujjeeyo
teriyo muntu n'omu agenda kukkiriza kusigala wansi eyo naawe. Wallahi buli muntu agenda kuwanika omukono ageba ne munzijeeyo ebyono biwedde. Awo mu kaseera ako nga bayiyeeko ettaka, omuntu asemba okuva ku ntaanayo anaakuba ebigere 7, Allah agenda kuddiza obulamu baita baruza alayau ba'da al-maut. Obulamu Allah bwagenda otuddiza nga ffenna tumaze okufa. Obwo obulamu buli beyond our normal expectation. Ogamba banziriza obulamu ate waki sivaayo mu kabuli n'embuukayo bubuka entegeera yaffe olunaku lw'enkomero lutandise gy'oli. Era bagamba omuntu asemba okuva ku kabuliyo yalibadde mukwano gwo n'abeerawo akaseera ng'asaba Allah akunyweze mu bulamu obupya bw'ogenzemu, kubanga jjo wasuze mu buliri leero ogenda kusula mu ttaka. Akaseera kamalawo ng'omuntu wabaagira ente n'agisala n'agijjako eddiba n'agitematema n'agigaba, naye nga akaseera ako asaba Allah kukunyweza mu bulamu obupya bw'ogenzeemu. Kyovola mu Qur'ani al-Karim zino aya zinjagala okusembyayo. Allah tugamba dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Ekitabo ekyo tekirina kubuusabuusa kwonna. Bagamba Qur'ani al-Karim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Tekirinamu kubuusabuusa kwonna. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kigenda kugasa abatya Allah. Hudan lilmuttaqin. Kigenda kulungamya abatya Allah. Lilmuttaqin. Abatya Allah be baluwa. Ya ayyuhalladhina amanu abange mwe abakkiriza kutiba alaykumus siyam kubalalikibwa kubanga musiba kama kutiba ala alladhina min qablikum ngawe kwalalikibwa kuba abasookawo tebasoose kuggwe. Abasooko babalalikako okusiiba naawe ne bakulalikako okusiiba la'allakum tattaqun. Ekigendo kyali kyakutya Allah. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kigenda kugasa batya Allah natangiriza okuze tumunya mu kusiiba. Abatya Allah be batya alladhina yu'minuna bil ghaibi, abakkiriza ebintu nga biri beyond our normal expectation. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, bayimirizawo as-salah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kati ekintu ekyo kiranga kiri beyond your normal expectation, nti omuntu wafa Allah namuddiza obulamu kibuka entegerayo ng'omuntu ino kikkiriza betwasibona Ramadani ewedde leero bafu muganda fuligo twazike Masaka yasulanga wano Yasini were mubani be mutamanyi Allah bajjurudde. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwagasa mu Qur'ani al-Karim n'atugamba mu aya zino baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim zenjagala okubanga nfundikira nazo. Agamba atya innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzawtahum am lan tunziruhum la yu'minun. Waliwo abantu abagaana okukkiriza. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzawtahum am lan tunziruhum la yu'minun. Waliwo abantu abagaana okukkiriza ebyaddala nga obagamba ebintu bino mu bwongo bwabwe tebijja. Ubanyunyula Ramadani balabanga asaagirira. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Khatama Allahu ala qulubihim, emitima gyabwe, wa ala sam'ihim, ne matu gaabwe, wa ala absarihim, n'amaaso gaabwe Allah gataddeko ekizikiza, wa lahum adhabun adhim. Balinde Allah ebibonezo byagenda obbagisa nabyo kunaku lw'enkomero. Wa minan nasi man yaqulu amanna, mu bantu mummwe mulimu abantu baga tukkiriza. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, tukkiriza Allah, wa bil yawmil akhir man kana yu'min. Mupirize bulungi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa minan nasi, mu bantu mulimu abantu man yaqulu amanna billah, baga tukkiriza Allah, ng'okukkiriza Allah mpaji mu mpaji z'obukkiriza nga bakkiriza bayita okusiiba. Wa bil yawmil akhir, ne baga tukkiriza n'olunaku lw'enkomerero. Wa ma hum bimu'minin, naye nga balimba tebabikkiriza. Wallahi nga balimba nga tebakkiriza
lwaki bagamba nga tebakkiriza yukhadi'una allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun baloboza bakwenya Allah ne wama yakhda'una illa anfusahum tebalina gwe bakwenya kujja kubakwenya myoyo gyabwe. Mumpulirize bannange. Assalamu alaikum. Bino mbibagamba muli bavubuka bannange, mulimu ne basajja bakulu wano, mulimu wana abavubuka nga mwamanyira mutemesa ebintu bya mirundi emeka. Ogaba ntemero chapati 2 ne supu nokuta amaanya ago gofuna nogera notemesa ebirala. Abakazi bembadde mwe bakanabo mu myezi emirala muti Allah muloboza mukwenya Allah ne mukwenya myoyo gyammwe. Mulamazani baganye omuntu okwegatta ne mukyala we owa halali emisana kati olugwate nga wa haramu mwagala tukabya maziga Allah mukubako ekifuba. yukhadi'una allaha walladhina amanu bakwenya Allah ne bagatukkiriza wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ninga bakwenya myoyo gyabwe ne bajja ne basala eswala ne balya ddaaku ninga abakazi bali ne waka baharamu bafumbira ddaaku omukazi akufumbira futali tewamuowa. yukhadi'una allaha walladhina amanu gugamba Allah nti okkiriza wama yakhda'una illa anfusahum okwenya mwoyo gwo lwakuba tomanyi fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada mu mitima gyabwe mulimu obulwadde fazadahum Allahu marada Allah nayongeramu obulwadde walahum adhabun alim bima kanu yakdhibun balinde adhabu ya Allah. Kamba bwire ekintu kiri kimu omutima ogusobola okubamu obulwadde waliwo abantu abayira guzalaguza alina ekyoya kyensega olina olwala lwa ssekoko mu wallet olina olwala lwa ssekoko mu wallet yo ekyoya kyensega akatanga ebibbo by'abalongo musamira bakkiriza mu bintu ebyo by'ekisiru wamala obikkirizaamu fazadahumullahu marada Allah n'abongera ko ku bulwadde bwabwe. Nagamba buli obanga owaata ettooke booti nno alikuwaata mmere gye bagenda kusibulukirako ettooke ne lyesimba mu bweriti omanya waliwo abagenyi bagenda okukola ki okujja okyekkiriza mu bintu ebifaana bwe bityo. namunyenye ekyo kiwuka abatakimanyi mugende mukinoonyerezeeko kasita kiyita ewaka ng'agamba waliwo agenda okufa bajja kubika ku kyalo kuno kuteeka okubaako akakadde akafa. Ate Allah fazadahumullahu marada Allah nayongera ku bulwadde bwabwe era kakadde ne kakutuka. N'olowooza baliko bituufu ninga si bituufu. Enjuki weezunga bweti mugenyi kyanajja enjuki ng'ezunze Allah abatambuliza ku bintu ebyo ng'enjuki ezungira ku ye n'atukakasizza wallahi fi qulubihim marad mu mitima gyabwe mulimu okubeeranga bulwadde fazadahumullahu marada ate Allah nayongerako bulwadde bibalobooza ne bituukirira walahum adhabun alim bima kanu yakdhibun balinde adhabu yaabwe ey'enjawulo. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi wabagamba wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi bagambibwa ne muga lwaki mwonoona bwe mugenda ne musamira bwe mubaka ku bawala abaharamu mumukola ku bikyamu byonna bagamba ebigambo bimu. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi lwaki mwonoona ku nsi kuno ne mulaba ne mwonooneramu qalu innama nahnu muslihun bo bagamba nti ffe tuli balongoosa. Gwe si wasala okusibulukira ku sigala. Assalamu alaikum. Olwo bantu bakozesa ebitamiiza nga byesonyiwa n'emisana na obudde bw'okusibuluka asabutuka n'agukuma yafuuka addicted tufsidul qalb omutima gwayonoonika. Waliwo abantu nga ebigali byabwe bakyabirina mu byokye nga mugenda mulamazaani nga bakyasamira nga bakyalina abakazi abaharamu ewaka webaga lwaki mwonoona ku lukalu luno olw'ensi ne mulamazaani mwonooneremu
wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi wachimono na kunsi qalu innama nahnu muslihun bagafe tulongosa bulongosa ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun ni wallahi sibalongosa wabula bonuna wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu babagamba mukkirize ng'abasiramu abale bakkiriza ne basiramuka ne bajjamu shiriki mu bulamu bwabwe abakazi baleka mu bulamu bwabwe ba halali wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu wakiti mukkiriza ng'abale bakkiriza bulowooza wotayenda tujja kubutuka toza nti wotasamiro ojja kufa bo bagamba kigambo kimu qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u mwagala tukkirize nga bali abatategeera tukirizenga bali batategeera abibaka ku bakyala ba halali tukirizenga abo abaleka bajjajja baabwe n'empewo z'ekika tukirizenga abatategeera ala innahum Allah tugamba ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun nenga wallahi ababogera ebigambo ebyo bebabula ebyaddala wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un wa idha laqul ladina amanu qalu amanna webajja mu bantu nga wano tugenda kutandika mwezi gwa Ramadhan baga tukkiriza wa idha khalaw ila shayatinihim ne baddeyo mu bisenge byabwe mu sitaani ze basinza ze bagula qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un baga ffe bali tubabuzabuza neffe bajjajja ffe mube tuliko wano bajja ne baga abasiramu se ne baga byonna tubitadde ne bajja ne basaala ne baddeyo mu bibbu ne baddeyo bajjajja baga bali tubabuzabuza bajjajja tuli kummwe bane ebigambo byengambi kubira baganda bange assalamu alaykum wa rahmatullah mbagamba ebigambo bimu nga nkubira ebigambo byange wallahi muli bavubuka bannange omwezi omutukuvu gwa Ramadhani guzze ne tulwana ennyo nga bwe kisoboka tuteeke mu bwongo bwaffe ti Ramadhani gye tugenda okusiiba eyinza okuba Ramadhani esembayo mumpulira bannange eyinza okuba Ramadhani ekola ki kuba tulina bye twalina mu Ramadhani ewedde ng'olwaleero tubanoonya tulaba malaalo gaabwe mukiwira bannange tulwane nga bwe kisoboka tulongoose guno omwezi shahru tauba twenenye tuleke amazambi gaffe Allah atuleetedde omwezi ogutulaga enkwatagana entuufu omuntu gy'ateeka okuba nene Allah bw'otyo bw'oteeka okubeera ng'otya Allah akulaze nti wali wabula waliwo mukubako dde ekifuba esolo bango badde togireeta mu muzikiti mu Ramadhani ogenda gireeta era akulaga ina kuba mu muzikiti ozuukako ekiro n'osaala bwe bulamu bwo bw'oteeka okubutambuza obikulako Kulaani n'ogisoma nemwe mugenda kutandika ne music mu Ramadhani oba otadde obuzindalo mu matu oba owuliriza ki bavubuka bannange oba otadde obuzindalo mu matu oba owuliriza ki amawulire ganajja ne bagundi afunye accident nenga wallahi badde owuliriza haram boti ogenda okulipotinga mu maaso g'ekitiibwa Allah bw'ojja isimu yo n'ogikwata bwoti wabeera Kulaani waliwo music Kulaani twazibika tuli ku TikTok Ramadhani ezze tusome ku Qur'an tubikule Qur'an tusomeko mutemulowooza nti wetuba tuganye okusinza Allah teyo basinza Allah waliwo omwana muwala omu taata yamugambye namunga mune mja kutwalako mu umra mu vacation mwana muganze nze tontwaleyo naawe ntwala Dubai ndi obulamu namunga nedda genda ko mu umra namwe akaitukolebwe tiyita mu umra then omala ogende Dubai omwana yatuuse Madina abakyala balina we beeyawulira nga bali bokka ne abantu bawanika emikono ne bakaba amaziga nga bakaba kulwa Allah batuuka mu kifo ekyo noga Allah gwe yasinga okwagala ali mu ttaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ogende Makka Nabi gwamu wassalamu ali wali omwana yatuuka nga abakyala bawanise emikono we bati bakulukusa amaziga nga babikudde sitira zaabwe bakaba kulwa Allah ne yabatunulira bwati nga abakyala balungi nga balungi naga bano bansinga obulungi nekyo ekibakabya nze mbadde mmanyi nti mulungi nnyo bano bakaba kulwa Allah agenda obbanoonyerezaako nga balangira bambejja
bava mu famire ezebbeyi balina ssente bakabira Allah waabwe kubataasa kubasaasira noba tosinza Allah waliwo abamutya naga bino ebanga bituuse ku bano awe nnyini yaga bisimillah nzikiriza tata kyebadde ngamba kale bane bino ebigambo njagala mbibagamba olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullah. Nina ekintu kyentera okunyumya nenkigamba abantu nenze wenkituukako kinkaabya amazika. Bw'otuuka e Madiina we balwanira olutalo lwe Uhudi amaziga gakulukuta mu maaso go kubanga olimu okutya Allah. Ne bagamba sahaba bakimeeme abasukka ensanvu babazika mu kinnya kimu. Omusayi gwayike Uhudi omuli ne Hamza ne bakulaga ekinnya kye babaziikamu nga wallahi n'ejjinja eririko we liba liseetuse teryasobola litereeza n'akatimba akeetoloddeko tebakasize wadde langi nekibaawo sahaba abanini Allah be yasiima gwani Allah be yasiima bali wansi wa ttaka Allah be yayagala abamirako eddiini bali wansi wa ttaka olwaleero. Terugamba muganda wange Sulaimaani oli Sekasula twalina muganda ffe bamuyitanga nga Yasiini si bwe kiri olwaleero ali wansi wa ttaka. Twabira wano Seka Bakari Kayoyi atuyigiriza okuyimira ku bituuti bino ne tuyiga okusoma ya Saluna ne Seka Faisal yennyini omugenzi yafudde ne Seka Bakari Allah yamuwa akanyiriro. Wallahi tusobola okugenda mu maka gamu okuwasa ne bamuwa omukyala nze ne bamunnyima ne oyo mukadde waffe nimbye Sekasula olwa baraka ne byayiseemu okutusomesa ne tusoma wano n'olwaleero natuuka n'enziika Yasiini ne mulaba era ntula ne Sekasula oli mugamba ekigambo kimu muganze simanyi oba n'amalako n'ensi nti nentuuka myaka egy'obukadde ne Allah kyansobosezza okukola myaka gino kankole ki Allah aleeta omukisa Lamanzani n'agimpa nga nsolo gisiiba eyinza okuba yesembayo. Mulina bye mbajjukiza kambajjukize mulina bye mutamanyi kambajjukize. Yasiini olunaku lwafa mumumanyi bulungi yamala kumalako Ramadani n'asiiba sitta tusinkana mu kibuga naye ng'asiibye ne tutuula ne twogera otumala okwogera naganziruka mukono kusiibuluka najja era amala okusiibuluka n'awummulamu Allah n'amutwala ne yayingira Ramadani nga tamanyi kye Ramadani esembayo. Man sama Ramadan fa atbahu sittati min Shawwal fakaannama sama dahar. Omuntu ase omwezi gwa Ramadan nagobereza kennaku omukago gwa Shawwal abalibwako ng'asiibye omwaka omulamba. Kitegeeza buli wokola ekirungi kimu Allah akubalako ng'akoze ebirungi 10. Wowaayo nusu 10 Allah akubalako nga wadde nusu 1,000. Mumpulira naye ate ekiriwo okola kitegeeza man sama Ramadan omuntu asiiba omwezi gwa Ramadan ennaku 3 bulunaku lwosiba mu Ramadani gulaba ng'asiibye olunaku olumu ne Allah akubalako ng'asiibye ennaku 10. Kitegeeza ennaku 3 eza Ramadani wozimalako Allah agenda kubalako ng'asiibye ennaku 3. Fatbahu sittati min Shawwal n'ogoberezako ennaku omukago gwa Shawwal. Bulunaku lwa Shawwal luli lwosiba olwa sittati olaba ng'asiibye lumu naye ng'osiibye 10. Kitegeeza ennaku mukaaga gulimu ennaku 6 n'ozigatta ku nnaku 3 nezikola ennaku 3 ennaku 3 fakaannama sama dahar wanga asibye omwaka mulamba kubanga ennaku 3 zezikola omwaka. Ne mukimanyi mmwe waliwo n'abantu nga tebannaba kuliwa bibalya mu Ramadani mukimanyi ekyo nga tebannaliwa. Waliwo omutabuliki nze kati njagala Mulamanzani njagala kuwa mukyala omweka nimugende mucamuka ne mutandika okuteeka bawali mu kutensioni mwagala kuwo wakati n'agwa mu kazi mwe bakazi babasiigasiiga ebintu okweteekateeka kitegeeza bamusiize ebimuli bamusiize ebintuntu atutta omukazi mukulu si mulungi ne bamuba oluntuntu n'ogamba masha Allah. Omukazi yagenda okusuukuka omuwadde awo ng'ebintu biweddeko bino naga kuddaako naga gundi aliwa
nga yeye kibaita okweteekateeka bakama bange. Assalamu alaikum. Buli muntu asooka aliwo ennaku ze yalya. Oli kweteekateeka kusiba nnika kati